nti guno mulange eri abantu bonna Yes. ne bannabyabufuzi byonna gye biggweera buli muntu yenna oba mugagga oba yasoma buli lwawulira ng'azitowereddwa ajja eriffe abalyoyi by'emyoyo ekintu ekyo ensi tekyerabiranga era tulwanenga nnyo waleme kubaawo mateeka galemesa balyoyi ba myoyo kola ekyo kye balina kukola. Abasuubuzi balina ssente nnyingi nnyo naye bwe bazitowererwa bajja wa Pastor Bugingo, Pastor Nsabira. Kati bandisanze Pastor Bugingo ng'amateeka tegamugaana kussaako mikono. Kubanga Mukama waffe yatulagira okussaako ki? Emikono n'okwewaako amafuta. N'okwefukako amafuta. Kati obwo buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okulaba kubanga kino Mukama yakikuteerawo n'ensi n'agiteekawo n'agamba nti ensi yagiwadde abaana b'abantu. Kati eno ensi si ya gavumenti yokka naffe yaffe. Amateeka ebiteekateeka bibadde baleeta kyebibadde birwanyisa ekyo kati gwengo bibadde bijja okutaataaganya n'okusaanya si kya Pastor Bugingo ne basumba banne naawe kikukwatako kubanga ojja kujja omunoonye ng'oyagala akutekeko muki omukono kuba yafukibwako amafuta okussaako ki omukono. Kati toganyanga etteeka erimugaana okussaako ki okuyita kozesa position yo mu government nga bano bakozesa eyabo okugezaako okulwanyisa ekkanisa naawe osobola okukozesa position yo mu government amen okuwakanira ki okukkiriza kwaffe.